Akadama TV waliwo okutiisibwatiisibwa okugenda mu maaso ku bakadaama abakola vidiyo nababeera nga baziweereza ku mutimbagano okulaba embeera embi gye bayitamu. Nze ngamba banne muve kutiisatiisa bakadaama bano wabula mweterezenga mmwe. Kadaama bw'avaayo n'alaga ensi kiki ekigenda mu maaso y'ensonga lwaki ne Uganda yavuddeyo n'egamba eyagala kuteesa ne Saudi Arabia. Ensonga zino tewali nsonga lwaki ogamba Kadaama lwaki wavuddeyo n'oteekayo vidiyo. Lwaki wavuddeyo n'enteekayo vidiyo obadde oyagala nteekeyo ki? Oyagala nteekeyo nti ndi bulungi neeyagala oba oyagala nsirike busirisi? Tewali muntu yenna ayagala kubeera ng'abonyaabonya omuntu ng'omuntu atayagala muntu oyo kubeera ng'ayogera. Y'ensonga lwaki twagala ne bakadaama bonna mu nnongoosereza Uganda gy'eyagala okukola ne Saudi Arabia babeere nga Kadaama yenna alina okubeerako n'essimu ne wifi. Alina okubeera ne access ku ssimu ne wifi okubeera nga alaga abantu kiki ekigenda mu maaso. Lwaki waalitidde Kadaama okubeera ng'alaga videos? Kampani muvuddeyo mutiisatiisa bakadaama mbalayirira. Ebyo mutiisatiisa temuli. Lwa nsonga bakadaama bano tumaze obbalaga wonna nti babonaabona. Kadaama yenna ku bakadaama bano be mulaba awo mu bifaananyi agwibwako ekizibu mugenda kubeera nga muli answerable. Era neewuunya obusungu gye mubujja okubeera nga Kadaama avuddeyo n'alaga embeera gy'alimu. Avuddeyo alaze embeera gy'alimu. Sigamba nti no ye nga ye omuntu alina okubeera nga yeerwanako kubanga mmwe mufeyirinze nga mmwe temusobodde kubeera nga mumuyamba. Bwe mbeera temusobodde kubeera nga muyamba ye avuddeyo ne yeeyamba. Mubasuubiza okubeera nga mubamenyera amasimu, mubasuubiza okubeera nga mubakuba. Kino tekijja kumenyawo nsonga nti no bayisibwa bubi. Era tekigenda kumenyawo nsonga nti no tebajja kubeera nga boogera. Kati kankuwa example. Kino eky'okutiisatiisa mwabatiisizza era bwe muddayo ne musukuma vidiyo zino bazzeemu ne bazisukuma. Solution teri yakutiisa. Solution eriwo yakuggyawo kizibu kiriwo. Kuba ne bw'onoova eri n'otiisa omuntu ali mu buzibu agenda kusigala ng'akola videos era ajja kusigala ng'aziweereza. Social media zijja kutambula y'ensonga lwaki Uganda egenda kubeera ng'egamba abantu bano bayisibwa bubi. Neeteebereza singa bakadaama baalinga basirika busirisi nga teboogera. Twalifunye tutya information ng'eno. Kadaama wuuyo mulaba okugulu kwajja. Otegera Kadaama okugulu kwajja yeetaaga buyambi bw'avaayo n'akola vidiyo mu lwaki wagikoze oyagala akola atya? Tannafuna buyambi. Kuba omuntu nga wano ekiwundu mukiraba tekuliko plaster tekuliko kintu kyonna ekiwundu kya yajji abangambe nti yayidde. Kadaama yennyini in fact niyaba playingira ne vidiyo egundi audio zeeyo yayidde. Naye kuno kwali baddeko at least some type of medication nga bamujjanjabi. Naye nga bwe yayidde neeteekako butto era bwe kiri tekuli wadde n'okubeera nti mumujjanjabi. Kati mubeera mwagala akola tewuyo mumulaba. Daba ekisambi kye kyonna kyaweddewo. So bannaye muve mu kutiisatiisa bakadaama kye muyina okukola kuvaayo ne muyamba bakadaama nga bayina obuzibu. Kansooke mplayinge ne voice notes zino ezimu ze nninako wano. Kandi nga kavidiyo kaffe kano katandise tufuna buyambi twagala kudda ewaka. Naye ne twasoose okuweereza. Yatuuka ku bakanga fe batukola emisawudi ne bayomba. Olunaku olwaleero bayombe bubi nnyo n'okutuuka batukubyeko. Kati era batusuubiza nti boosi ajja n'enkya. Agenda kutugyako amasimu bagamenyemenye lwaki tusaba buyambi, lwaki tukuba amasimu waffe. So bw'otatufuna ku masimu omanya giwunye. Omanya giwunye batukuba lwaki tusabye buyambi ewaffe. Nga nebyo twogera bye bituufu, tewali mmere tewali ki. Abaana bolaba mwana asooka erinnya abaana tulina mu vidiyo mu Evasi gwe bayita Evasi, omulala bamuyita Mwamini, omulala bamuyita Kawa, omulala bamuyita Betty Anyonye, omulala bamuyita Sumaya nga bwe tulabe mu vidiyo. Sabota mu zividiyo ne audio zenjogereddeko. Saba buyambi bwo taata tusaasire gavumenti etuyambe tudde waka. Tetumanyi zino vidiyo we zigenda okutambulira tezigenda kutuka kubakamba ffe baba natukuba tetumanya tetugenda kukubibwa. Naye kasita twagala kudda ewaffe. Kwati wekisa babaza wano tebatuwa mmere tebatuwa ki. Tubadde twegulidde emmere era mmere gye twali tuguze ngano ne tugula n'empati ne tukola capati
tumunywere ku chai. Kati natusanga najja nakwata zividiyo kwali kavidiyo kwatamusa kabatuseeko kati naagala akwate kavidiyo kasindike ku social media balooza nti byetwogera bya bulimba atuwa mmere naye nga mmere twagyegulidde ku ssente zaffe tekuli ssente ya ofisi wadde n'ekikumi kusaba kyalimeka odiyo kange kano tekuli wadde n'ekikumi ekya ofisi ssente zaffe ng'abaana abamu tebasobola kwogera nga bw'olaba abamu mitwe gyatabuka teboogera bali awo nga bw'obalaba kati ffe abaliwo ng'abalamu tuliwo basatu boolidde nga boogera mu vidiyo eyo nze ne Betty ne Sumaafa baliwo ng'abalamu tuba na Uganda muna exactly tuba na Uganda wa nga bw'otulabye era bwe tutyo bwe tuli saawa zino bwetatuyamba tetumanyi kiddako era tusaasitudde waka twagala kudde Uganda tusaasire buli awuliriza audio no buli omu anawuliriza ka vidiyo kaffe akatuuse ku buli omu. Amawulire mugawulidde abakadaama nga boogera kati njagala nkuwe amaloboozi gaabwe gennyini nga bali mu vidiyo eyo nga boogera kye tulina obbagamba banaye kadaama temugeza ne mutiisibwatiisibwa nti temukola videos zino zezaanika ebizibu bye mulimu bwe baana abalimbalimba ne mugamba nti nomusirise awo manya mubeera muwoomye temuyina kusirika muyina okwogera ye evidence yokka eyinza okulaga nti mubonaabona katusooke tufune amaloboozi agabadde mu vidiyo nga bakadaama bennyini boogera na bizibu kye bibaliko nayo yennyini eyajja abannyonnyole medication eriwo. We are sick here, 3 Ugandans. No one take care of us here. Even the Baba Rashid refused. Even paying the ticket 3,000. We are here sick. We don't have work to work. So for now, help us. There is a man come to take me another room to force me to say there is food. There is water, want to beat me. So I say there is water, there is food because he want to beat me, he want to slap me. That's why I say there is water, but there is no food here. There is no anything here. We are sick here, no helping. Please help us. We are Ugandans. The Baba Rashid, I want to talk to my people. Then Baba Rashid break my phone. So I'm just here, nothing. There is no phone. Baba Rashid, I want my phone because I want to talk to my family. Then you break my phone. What's the problem? I want to go back to my country. I'm sick. I don't have energy to work. Amanya gange bampita Sumaya nga ndi wano Saudi Arabia managing company ya Goldenham. Nakuba omulange mabegeyo twalina omuwala nga bamuyita Lydia Otera. Nakuba omulange ng'asaba buyambi babosi bange bankuba. Ekifuba ne kizimba tebanzijjanjaba ne bansuula ku kkubo nga mbabanja emyezi 6. Myezi 3 nazisaininga ne bazinzijjako 3 saazisaininga. Bwonna zirina kubeera myezi 8 because ebiri bazinsaininsa ne bazimpa ne bankuba olunaku lwe bankuba ekifuba ne kizimba ne bazinzijja ne bangamba nzibawe ne nzikweka. Kati bo nga bo balina ssente za myezi 6 zembabanja. Ebiri naziteeka mu nnyumba yaabwe. Twalina omuwala ne Lydia namusanga ku ofiisi ya Baba Rashid office we bagiyita. Oyo muwala ne tusaba obuyambi okuva e Uganda ne basobola bwe twamala osaba obuyambi okuva e Uganda ne bakola ki ne basobola otuyamba. Naye ssente zange tebazimpanga ne passport tebazimpa. Kati lwali lumu ne bakuba ssimu aba embassy ne bagamba tiwanaba yayitawo nanaku 2 ne bagamba nti no tiketi zaffe zafulumye nze ne Lydia tuddayo e Uganda. Ne bantiika mbadde mulwadde
mulwadde ng'era ndi mulwadde okugulu kwajja kwayira ku ofisi tebanzijanjaba tibampa kintu kyonna bandagira ntoola amazzi agookya n'omunnyu bye mba nteekamu nkozesa okugulu bye nakozesa okutuusa okugulu we kuli. Abooluganda mugyebaleko muli mutya mugyebale gye mutuusizaako nga engalo manya n'eddoboozi nze Rashida twano nsinzidde mu ggwanga lya Saudi Arabia tuli ku ofisi gye bayita Al Rashid Makitabu Nawafid tusinzidde wano ku kibuga kye bayita Gundi ofisi bagiyita Estikidam twasabye buyambi olunaku olwajjuuzi ne mututambuliza akavidiyo bwe twafunye buyambi obwo kavidiyo kaffe ako ne katuuka ku bakama baffe abatukulira Saudi eno ne bayomba ne bajja ne batukuba ne bagamba lwaki tusabye buyambi mu ggwanga lyaffe ne tukubibwa abaana mulaba nga mulaba embeera mwe kennyini mugiraba abaana abalwadde n'abaana abamu tebali bulungi emitwe tunoonya buyambi okudda ewaka ko bwe mutatuyamba ate abadde bagenda kutukuba lwaki tubasabye buyambi mutusaasire busazi kuba mbeera yiyo mugiraba abaana balwadde nga bwe mulaba embeera twayita mu kampuni gye bayita Golden Arm kampuni yaffe ye Golden Arm nanyiniyo ye Saala nanyini ofisi atukulira tuvunaanyizibwako Saudi wano bamwita Rashidi ofisi bagiyita Nawafidi tuli wano tusaba buyambi abaana bali wano nga bwe mulaba embeera yaabwe balalu mitwe tegikola bulungi nga bwe mulaba buli kimu bakikolaawo siina ssente nga bwe nabakabira tebatuwa mmere tebatuwa buyambi ndooza mbeera erimu baana mugiraba nemwe weka musobola kutudaasa teri mulala era tugenda kukubibwa mutuyambe tebaddamu kutukuba twagala kudde waffe tebatuwa byakulya tebatuwa kisente zimpeddeko nga nze muntu kuba sente zinava nazo mu nyumba era mbadde ndabiramu bannange nga bwe nabanyonyola nsaba buyambi bwammwe mutuyambe Calvin yamba Mama Fina yamba mutuyambe gavumenti mutuyambe kuba kati tulina wetugenda kukabira bizibu waliwo n'omwana weyo yajja kugulu mulaba embeera mutuyambe buyambi kuba kati nze sikyasobola nsaba buyambi bwammwe mutuyambe gavumenti Calvin yamba nkulaba oyamba abaana yamba Mama Fina nkulaba oyamba abaana kati mbeera iyo giraba bagenda kutukuba nateera ne kati mbwe mutatuyamba tugenda kukubibwa mpaka dinga tusaba buyambi bwammwe